Jajja okasitobaawo. Jajja ogenda okwetegereza. Jajjolese kyekyo. Yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, alright, tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde omulambalamba Saalaba kuyimiriza obunyumiriza ate nate nagambye bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi. So nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kuleka ndyosubwa efirimu by Duncan Kataala Mwesigye Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala Taddoba ye director ate nga Ronald Omusiru n'asirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects. Seguya Muwadda ng'akwereza nga Baba Sumagia, Nabayunga Sandra ng'akwereza nga Nangonzi, Mwanje Steven ng'akwereza nga Omukuuki. Ekyali tandikwa Okira Ronald nga Taata Maria. Entandikwa firimu egenda maaso Samu Kapuru, Moses Scovia nga Beka ate nga Muwawu Joseph nga Dembe. Ekyali Nyanjula firimu egenda maaso tutandika butandisi. Omusajja oteeka mu ccupa kati omwana oba we baamutuma naye yamanya akaana kano nekatuula wano. Abaana b'ennaku zino bakulaba akava ku mabeere kati kawulira ennyondo ogo kiki batereza kibadde amuse tebanzitira maama omusajja azze n'ebiso mu ngoye. Kawulira amatuka gafudde ebidiisi buli ekiri munda kigwa kuli kati obwongo yadi disiki kwe katereka kati abadde akaaba yavaayo nga talina wadde eziga. Agenda gwe mwana gwe wavuddeyo nga musanyufu bitya okukaaba obubonerero obubadde okubonereza awo omuntu yandizaawo nyira naye noono naye tufudayi bambe omwana atakatuura tatuura kwata omuhanda ogende ebindi obindekere omwana omukwate gye nagaye mwana oyo mujjeewo ajja leeta obuzibu ate babiteeseza wano ekitegeeza ko tekayeebuuza bizibu kibe kaleeta. Netudde wa chief obwedda tukunoonya waliwo akantu ke twagala okuba naye nga kumanyiri ebyennaku zino abazimbi batubbako seminti oyenga munange era twabayimiriza timuddamu kukola tuba tuli awo. Chief oliota chief bagamba mugenda mitya bigenda bitya bali kulongoosa ntolongoosezza bulungi kuba abantu singa bawongera okuwa emisolo naye abantu tebawa misolo batusobedde omulimu gwawuna abantu bagifudi baleemateeka emirimu chief bannanga omusolo gwayagala gwakagwirawo si gwa mpapula bw'omunyize nkyakunona efirimu egenda maaso pulaani yeyo yennyini
pulani sebo kakati wetegereze sebo pulani ya myali ekizimbe kya kati ne bamuwa pulani ya olaba pulani tugenda kuzimba emyaliro ena eri mu Kisenyi kalina nno nayo gizimba mu Kisenyi entoba zimateeka nga tebazimba pulani eno nga gyompadde wano ndabanga ya muzigo gumulengera enguzi eno pulani naawe ntoneno pulani eno si ya mizigo gino etaano gino naye pulani gitereeza eno tennaba kutereera bulungi kati wano eno kasooke ngende ngule galubindi nga tulabe okwetegereza nafe tujja bibakolera tujja kulaba efirimu egenda maaso kati ono adda ye musajja mukulu anti mama obwedda taliiwo maama okimanyi wedda taliiwo kaalina olugambo mewone anko oweddaalo anko aliyo kati neŋŋaa nange anko wako anko avuddewa Mama. ne batandika okunyumya kati adda ampulira maama akuba enduulu alinga alabye omubbi wangi badde katima omusajja n'amusibira nalyoka namukuba kibooko neŋŋaane maama emyaka gyalimu nga takubwa bamutembeera nga embeera etabuse nenga oba nkuba enduulu kwaya nawulidde nga agamba agenda okumuwejja okukiraba kati omwana we yanyumya ku mbooko yamanyirawo ekibooko y'omukulu akaana akagamba genda emiryango beera eyo olabirize naye we kalabiriza kale kalugambo kabulungi katugenda okudda eno omwami ali ku bundagiriro kibamuga kyakola tokankana nti wandikakola kyebamugamba kyakola nga teryankase ntunze emmotoka yange kati bamukozesa endagaano ng'atunze emmotoka jjukira gwe batadde mu ndagaano eno oli omukyala omusawo omuvubuka ono ye kagogo w'omuwala oli gitusituwali ankase bannange mba mukola ssente ezo muziteekeko ne security abantu abamu ayinza okujja gy'oli nga si kwagala naye nka ssente kanonye kati omukyala ono yajjanga ali mukwano n'eddembe naye ng'ate ye akyagalayo abavubuka be bali ab'omumyala kati oba yabona oba omusisi wa capati kati ate uno n'agwa kuona ayanika amalwa kati weegendereze nnyo ebiseera ebisinga omukazi waba yagadde tamala gava ku muvubuka kati gwe bayokya mu nkyopyo enkyopyo kakanya enkyopyo eringa kakanya enkyopyo aliwo naali mu nkyopyo edange bamuyita kidde esitalewo kidde ane kati nga tayita ane mpa nfunira bagikava y'abagenyi eyo gintu ekuwali tayagala kusula no mu kisenge leero kati olwava mu kisenge n'atasulayo oba enkyopyo ekakkana wuuyo agenda maaso waayisebo kyotegeeza ogambye alasula mu ddiiro bagikava ate ono ane be bano bebagamba abaakasagazi owulirira abakutuma emugga ssaawa 24 abamuyonta bw'oba ogenda kusula bw'oba oyagala sula no nange wensula nenaawe lwaki tosaasira naggamba mbalagalwa mu nkyopyo baasi oba omuloga amanya nti kati baagala tandika luguju amaka gageyo n'agamba se weerabidde amaka gano mmanya nkwagala wano nange ennaku oyo kaaba omukazi tamutabukidde tunakunyonyola naawe omuntu akunnyonnyodde kubabuukirirwa mu nkyopo si kya bulijjo negaasi okumpemu akaddembe emu ngaakuolego bikaseera oba ogamba simanyi lumba sematalo nange olumu mba mpulira sematalo nga mpulira sematalo seetegese sematalo efirimu egenda maaso ndika kampumule nkoye bulwadde bubuno bundi bubi awulira ali bubi munange tosiwalirako mukazi ayombye bananga awantu awo nali manyi watabula baami bokka nina abakyala ate omulembe guno babesigiringa ekwata
kati olaba omusajja yagandika buli wadda mu kisenge naatyayo mu ddiro bamugobyeyo omukazi amugayitawo kati omukazi banene abakazi ennaku zino naye ate bannange oba ebikolimu byasukka abasajja ne babakolimira nnyo ne mutandika kwewaga mwekka omukazi yali awaga omukazi ayinza okuliira wagga buli kaseera abaawo waga awulira tali bulungi omusajja oteeka mu cupa ono bamwokyeza mu nkyopyo akanebekampumbulebulawe ate ono yazze nno tayambadde zino engoye ez'okuba abadde ava kunaaba kati omuntu buli wava obanga kale tugeze ava kwoza ebintu bye ate kati sawe bayakola kikujja omuleso bani bagozeza sawe bayakujjula musango oguziza mu gavumenti ekintu kimutabudde agenzeko mubasawo babe bakujjanjaba twanzenna omusajja bamufumise omwana w'obulenzi yasaliddwa ebiso yeewuunyiza kirwadde kyekimuluma genda omuleko wali kuba kati oba okubabuukirira okwo kuliwo nga sirina kyenakoze naye oba naye gwe omusajja gwe naawe omusajja era talwala omusajja ne oba olwadde weegumiikiriza nooba nga obaako kyokolawo naye tokukekkera nnyo obulwadde butera kuba bwawe bulwadde bw'enkyopyo sebo nze nina okuba mukazi wo eyo gy'ali ne bamuddamu wowe wulira okubagwa gwe yakufumita mu nkyopyo ezeemu enkyopyo ekyatema lulimpulira kitemya n'amaanyi era bikambazi maama gwe ojja kutya nkwagala wange kiyitawo wano gyonookoma okulwayo ojja kuwulira okubabuukirira gwe ojja kuwulira kye bayita enkyopyo 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 kankwongereka kamulali olabika tonnawulira bulungi yakufumita yakufumita ojja kukitegeera nze mukazi nzikomuwati ono afumisa ttima tebagamba kuwummulamu kumbe ono bamuboye katima kakigano omuntu oli ekyenkye oli ekisalabudde olinaku ekyemisana oli ekyeggulo era ekyemisana ababoneka munigigulo oli mu ssaawa 24 aba ayagala nga buli ludda kulumba efirimu egenda maaso weetegereze firimu ojja kukiwulira ojja kukiwulira akiwulidde waawe teyatukomawo kikyate obadde ki munange jako kyankoze ekintu sikitegeera nfa ono mujja oba yalwala ki biri awo byembabuukiriza binta oba yakula biki omwakazi naye bannange yakakoze ekyo kiki kyakoze kumbe ono essanyu limuttira muli okirabe teri kuddamu genda bweru baba siri mulwadde kati ono naye teyagenda wa amaka oba bitakyalika z'akameeza ka buli wajja ewange ng'alumwa omusajja yansobera
yalwala zino endwadde z'abatabaazi ku maka go gennyini ag'omusajja embeera mbi ensonga nagigambako mu sisita wange namuga olengera nti taata agaanye okukola empewo bwe kubonaabona mu maka zirabika mpewo okuzaala kwa empewo ono ye takyazaala mbu empewo z'abalemesa okuzaala kati takyazaala muzayi bw'ataakola empewo namugamba mukika nga empewo tezinnakolebwa tukyabonaabona nnyo nze nkubuulira kangende ngambe omwami ajati atugambire ku muzeyi atereeza empewo naye tusobole okubeerako balina okuba ne batereeza empewo ezo basobole okubaako obulungi gabadde gagenda kufa omusajja abadde takyasulayo wamujja wange nga kati asula wange yali amaka agawambye ng'ewamujja we tekyali kikagamba omusajja amuwamba naye kati omusajja alayika bamujja mu buwambe na mudumu gwa mundu kati tugenda okuddako erudda ono omukyalo ono nakato baali bamugamba agende mu kyalo naye oba yakomawo asiimuula ogenda okuggulayo mukama ayi munzugulire bambi bami gwekairidde maama wowe munangeere yasooka n'atunula omusajja ali mu cupa ayayaana abantu abamu mu nsi muno babeera nga babasiba oli akanya kufuna birooto bamuleetera emmere mu kkomera lwokka lwenfunye ku mirembe awulira alinga atereddetereddemu leero byamaanyi emirimu gya olwaleero awulira lwalinga lwatereddeteleddemu eki obaga nafuna bizibubundi tamanyi kiki kyatuukawo nange ate nowulira nga wenna oba alaalwa awulira okuba alaala agamukyalo kulinga okuliko awaga owaye tubayina ebizi ne munange lwaki tewegendereza ebizu by'abantu kati ono wuuno omukozi maama omusajja ali wano ate eri ali mu cupa ecupa omwana yagiteeka kumpi abaana bano abaluga n'ekyejo cupa yateeka kumpi kyekigenda maaso wano ono yasooka n'agaa naye nsinga nkambwe wano ngenda kyotera kulaba mutabani wange kati maama wa Dembe yuno avaayo owawaka olida nga ŋŋamba asimba n'amannyo nno Dembe taliiwo okimanyi maama naye baamugobayo migimu maama wa Dembe kale kimwewuunyisa kiki ekyatuuka ku mutabani we n'agenda omukazi n'amutabukira n'amugaana okulaba mutabani we ekikolwa ekyo kyali kikolwa ki ddala nekyagala n'obulamu bwange bwonna era neyeebuuza ekigenda maaso kyekiriwa nti nzire mu kyalo gye nvudde kyansukkako teyakomaawo omuwala oyo yayongera okuntabula n'alyoka ayimirira n'agamba bw'ati gana amaka gange teeka erifuga amaka gange toweramu mateeka maama yeewuunya nnyo weri mu kyalo ekintu ekyagenda maaso ekyo kyeyalaba kati wulira Dembe yatusobera Dembe n'atusobera omulaba mmera muliwe mukimu kale ekirungi mukazi muyonjo mukazi mulungi awulaba nti afaayo naye muba muli awo nga mwebase olyoka owulira ng'omuntu akutungundula wenna akutundula bwoti oba kutundawo nja amaka gaguddemu omunnyo wulira nkulina ebyo biveeko namuga mukwano abantu baba n'ebirwadde byabwe aye no naawe aloga kisaana n'ologa ng'empisa oziina kati bw'amala omuloga najja amuyiiye naye kansooke ndabe nga sinnakuwa Katonda bembadde nkutunga bibadde bikola so yagoyeta bukamulali we manyi waliwo ono kamulali piripiri osooka n'otunga mu kamulali bw'omala okutunga mu kamulali baasi katulabe naye akatungatunga nnyo watu munchopyo
bannange wano wenyini ku channel yo Soul About Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna mwenna abatuwagira eno yo bwetyo bwesose bwerabise abankumire. Ekirango kino katukisewo banafa abachotera film production bategeeza mwenna mwenna bannayuganda banafa abachotera film production bebakuzanyira filimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya filimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema.